Antudde wano olwaleero nga vidiyo gye nziza okukola sigikolangako. Omanyi ndi mwegendereza nnyo ku bintu byenfulumya mu kamwa kange. Ndi mwegendereza nnyo okwawula ekifaananyi eky'ebweru n'ebintu ebya bulijjo ku nsonga eziri mu maka gange. Uganda 2021 yalingizaako, si nkola yange naye omwami wange taata w'abaana ye yasalawo nga ensonga zange engoye biki mwabiraba nesivangayo mu public kwogera ku nsonga zino kubanga nina kyenkuuma, nina ekitiibwa kye nnina okukuuma. Naye wabaawo abantu kati eyali 2021 kati 2024 tewali kitanjogerwako as a public figure. Nzikiriza ti obulamu bwange omuntu asobola okubusunsula n'akola ki n'ayogera naye ate sibeera mu kkooti buli lunaku kubanga amazima go ganfudu naye gatuuka. Naye mpaliriziddwa olwaleero okuvaayo okwogera ku nsonga tezikwata ku nze nzokka kuba bwe njogerako ne mu Uganda wamu tusobola okuba nga tumanye ensi yaffe weegenze. Bamenye ennyumba z'abantu Nansana. Bwe bamenye ennyumba z'abantu, abantu bali mu maziga. Si kyekikyose ne wabaawo effujjo erikolebwa e Uganda nga ne poliisi n'amagye bye bikozesebwa okukola effujjo lino eri abantu aba bulijjo. Okuba nti nali member wa paalamenti tekinzigyako kuba nti ndi Uganda. Nange ndi muntu wa bulijjo. Naye ennyindo ne bw'oginyigiriza ennyo omala n'ogireeta omusaayi. Famire ezimu weewuunya. Famire ezimu weewuunya. Era famire ezo bw'oziraba teziyina nsonyi. Nze nafumbirwa famire nga teyina nsonyi. Era okuba nti ndi mulamu e Canada wano bankuumye ebintu bingi. Mwami Ssempala yatambudde kati ali Uganda. Nze nabadde nkola mirimu gya famire. Mwana wange second born Raya ya graduating. Omukulu ya graduating last year. Eggulo yadde birthday ye. Kati mu wiiki gye mbadde ntambulizaamu okulaba nti obulamu bw'abaana bange bugenda mu maaso. Yewe yasalidde wadde e Uganda akole effujjo ng'eryakoleddwa e Nansana. Naye kyandibadde si kibi kubanga ensonga ezo ziri mu kkooti. Naye kibi nnyo omusajja okwagala okunyaga omukazi. Omanyi nze taata wange veterinary surgeon. Twakula awaka tugunda enkoko. Kyobola project gye nakola nga nakagenda mu parliament yali yakugula ttaka Nakigalala. Nunde enkoko nga project. Naye omwami wange yali talina nnyo byakola mu kiseera ekyo. Somehow n'abanga ye yali manager. Enkoko zaali nnyingi, ssente zonna naziggyayo looni, ne nteeka ssente mu nkoko, ne nzimba ebiyumba, ne ngula ettaka. Naye lumu nali ngula ettaka eyo ng'aleese endagaano. N'agamba nti naye ggwe buli lwe ŋŋenda nze mbanga witness mba mujulizi. Abantu bandabanga atali bbaawo. Ne ŋŋamba okay, endagaano kale kyusa teekako amanya gaffe ffenna. Nzikiriza
nga taata w'abaana. It's okay fe okugabana ekintu ekyo kubanga divorce bweyogera bw'oba omukyala gw'okoze omwami agabana kati ebintu biri mu kkooti naye sandifuddeyo singa mwami Ssempala takozesa famire ye okuntulugunya n'okusaanyaawo ebintu by'abaana bakozesa ofiisi ya mukyala munnange yafumbirwa Agimedi Mariam Namayanja olw'okuba akola mu State House yakubira poliisi yakubira amagye bajje babeerewo nga mwami Ssempala akola effujjo ku bintu byange. Maama wange yabaddeyo bagyeko amabaati ku biyumba ennyumba gye nazimba e Nakigalala byonna tanka z'amazzi nga poliisi yeekuuma. Namayanja Mariam private secretary wa President Museveni alagidde. Mariam oli mukyala munnange eno famire twagifumbirwamu naawe manyi oyina ensonga zo z'oyitamu ensonga zange ez'ennyumba naawe ozirina kubanga mmanyi naawe ennyumba gy'osulamu ebbunga banka yali egitwala kati gw'ogisasula. Effujjo ly'okola olwaleero balikukolako naawe. Latiifu Ssebaggala naawe olina famire yo olina ebizibu ebibyo. Faruuku Ntege mulamu wange olina famire yo ne bakyala bo. Ensonga zange ez'ebintu bye nnakola ne ssente zange lwaki nga famire mwe abalina ebyammwe ze simanyi lwe nali nnyingidde mu nsonga zammwe simanyi na gye mulina bintu byammwe okubanga mukozesa akakisa kamwami Ssempala okusaanyaawo ebintu by'abaana bange. Singa nalina omwana mu be nnina mwatogerako ebintu bingi nabeera nalina abasajja biki naye mu baana bange DNA weeri tewali atali wammwe tewali atali wafunda naye nze nkolera abaana bammwe abaana ab'amafumbi bennyina abana balenzi babiri bawala babiri. Lwaki mwagala okuggyawo obusika bw'abaana bange? Sikiwa nti mwami Ssempala alina ky'alina ekisaasi ky'agenda okulekera abaana naye nze bye nakola njagala abaana bange. Yalese eno kkooti akkiriza divorce nga naye agamba tulabe engeri gye tugenda okugabanamu ebintu. Kati bwe yakoze ekyo ate lwaki yazze e Uganda okutandika okutunda okumenya ebiyumba okuseruukulula amabaati okusaanyaawo olusuku lwange okutulugunya maama wange. Muhoozi gw'okulira amagye nalabye otandise okukwata abantu abakozesa obubi ofiisi zaabwe. Lwaki okwata bano abaawansi abali gye bali? Poliisi y'e Kajjansi Nsaale mu kwenyigira mu kibbattaka ekigenda mu maaso mu Wakiso naddala Sisa Kitende ebitundu ebyo byonna Nakigalala poliisi y'e Nakigalala y'e Kajjansi yagufuula mugono. Tunaddawa abaana baffe obusika bwabwe buliwa? Balamu bange wadde temuswala ekisaasi sirina kye mbabanja saagala mumpeeyo wadde kabundi kuba nze nsobola okwekolera ne Canada gye nadda nkola naye omuntu mubuulirire munnammwe kifo ky'okudda ku bintu by'abaana baffe ate ayasaanyeewo abaana ki ekinaabakomyawo e Uganda? Kibi nnyo mweddeko.